atunzika ekyenkya Southwest twongera kusima okubeerawoko era ng'omusama naye atuuse Seguya Josephat alutwe babuzeko President walwo balamusiza mwebale gye mukola gyonna terikyanca muddenga olunaku lw'eggulu abantu kwegamba bannange abantu mwagala ebintu ebitali biwoomu ebyonoonese tukimanyanga abantu baagala biyise abantu baagala toli musanyufu abantu baagala kiganye ebirungi byonna basirika nga bataliyo naye mbutuufu muli babi kubanga nze nafunye obuzibu oli omusajja gwe nataddeko Juuko yatandika omu kubayamba Mukiibi omugenzi owa St. Lawrence w'omula Mirembe Mukiibi kakati nga buli omu ayagala kumanya buli omu ayagala kumanya nannyini masomero bakuli kibi amasomero ga St. Lawrence gaani naye bukedde leero mutwe munene baabano bannannyini masomero ga St. Lawrence full stop ekimujja kimbuuza omusajja oyo yannyonnyodde kati bwe yannyonnyodde ne munsaba ayongere n'ebirala era ogenda kulaba omusajja oyo nga nnyonnyola yali amanyi Mukiibi walaayo best man bwe yali awasa Florence Kunyu Munnakenya mu Kikuyu bannange yali amanyi bingi naye kasooka akantu ka Ssemwanga kano Ssemwanga Bank of Uganda n'abalala bonna abakwatibwako kuziika baabawa n'abaleki gang naddala Bank of Uganda 15 days yeewozeeko lwaki yakkiriza abakulu bano ne baziika ssente ani agenda okwewozaako sebo bakkiriya ani agenda okwewozaako sooka tulage Ssemwanga oyo ebintu bya Ssemwanga ebyo n'ebifaananyi bya Ssemwanga byotalabangako bwe yali muto Ivan oyo gwe tugamba Don Ivan wumula Mirembe ate nnyo oyo wumulira ddala bulungi wali musajja nnyo oyo Ssemwanga wali omulabyeko akyali nk'oyo oyo Matale boarding era yasemba ku ddyo yali manager ng'ayagala obukulembeze obukulu kuva dda era yasemba ku ddyo eri musajja yava dda ng'abeera smart kati yona ali mu kooti wanene ku kkono bane tuva wala eri nene kale naku 15 Bank of Uganda nali njogera konkubo nga nti bali mu kunnyonnyola defense lwaki ssente okuziziika tekirina nnyo musango weewaawo kirimu singa otandika okugamba nti ozizikulawo omalewo eddembe ly'omuntu omufu naye nabo tebaali tebayinza kivunanyizibwa kuba tebakitegeera kati awo A+ ennyonnyole kuba nayo mweri mmwe mwalabira ddala ate ennyonnyola ye yasulayo lwaki togamba mu buvunanyizibwa bwo ng'omuziisa omukulu nti bannaye waliwo ekigenda mu maaso kati oyimiriza omukoloro abalimba nabo ne Lwekiganga yennyonnyoleko yeeyo yeegamba ffe tetwagala na kumanya oli yayagala ssente ze kyetwakola kyekyo Juuko ndooza tudde ku Juuko nga bwe naagala yandeetedde endulundu y'ebifaananyi ne Mukiibi kuva dda wano bali Roma bali ki kwegamba nannyonnyola abasomesa be yamuwa Mukiibi ng'atandika amasomero Progressive Citizens ono yali wa progressive okitegeera essomero eryali eryakabi Basiraaji mwe baasomera omwo kati bw'awa Mukiibi emitwalo 32 ne bakkaanya bafunye ettaka balijja kusebana Kizito omutegeera bali Agri Memorial kati awo omukulu oyo alifuula St. Lawrence progressive ng'alijja ku linnya lyono n'agatako Citizens olijjukira era ali ku nnyanja ya Kabaka awo ku Lubaga Road we byatandikira tewali university ye ey'omugenzi kakkana ifuuse St. Lawrence aguze ettaka mbwe ettaka era si yaligula ono Juuko si yali ku sente naye baalirambula bonna awali Creamland kati Juuko agamba omugenzi yamuluma annyonnyodde bulungi ekimwogeza bino ebintu akannyonnyodde ojja kukawulira teri kyanumyenga kuba ku ntaana nga teri anjogerako ne ntuukira ku ono nga tebajja kwogerako tuwe eddoboozi eryo katugendeyo yali muganda munnange ng'ate twasomera mu ssomero limu nze nali nsinga ennyo okuba naye olunaku olumu twali tuva Lubaga kusoma era walabye mu kyaki waliwo ebifaananyi by'omwekereza Lubaga ne muganda naye kyova okolera kasole lwaki weekozesa nga ffe kutwekozesa sala amagezi okole essomero naagane mwami Juuko nga sirina ssente ne mugamba tofaayo nze ssente nzirina era nja kuzikuwa netupangisa ebizimbe tutandika essomero yitibwa Progressive O-Level School erinnya alikyusa luvannyuma twalizanga Progressive O-Level nga ffe twalina O-Level twalina A-Level kati n'alikyusa kya n'alizifuula St. Lawrence
era ng'endagala yeegamba tiyasigala ku olevo tetusigala ku e naye at the end of the day n'atandika ne olevo n'asooka alituuma progressive citizens high school high school kati oluvannyuma n'alikyuka lifuuka St. Lawrence yabategeezaako nga likyusa n'ettaka eryagulwa owali Creamland twalirambula fembi owali Creamland opposite King's College Buddo twalirambula fembi babiri fembi abasomesa naye waliwo omwami Kimera Emmanuel enamwerabidde Kimera Emmanuel kati nannyini St. Lawrence Junior Academy Kabowa y'omu ku basomesa abaali abakulu ennyo almost nga director Najinda oli Najjemba Rose Muyinda naye kati yakyuka n'afuuka Mariam Mbabaali yali Najjemba Rose Muyinda yali musomesawo nga kyali Makerere nga janga student teacher ng'ali Makerere n'omuwa Mukiibi mwami Kisozi mwami Bate Patrick mwami Kisozi mwami Kirwana Sozi mwami Kimera Mwogereko wa St. Lawrence Junior Academy mwami Mukiibi oyo abadde ayogera ku masomero gonna emirundi mingi nga tanjogerako ng'asikipinga history has been history nga tamugenda bulungi nga tanjogerako kati bwe nagenze mu mukolo ogw'okuziika ne ndowooza nti nange yali best man nga nembaga twagiteekateeka n'ensimbi wazimu zaali zaffe bajja kugamba nti mukwano gwasinga best man mwami Jjuuko abeeko ne kyayogera mugaka Namukulu tiranjogeddeko n'akamu leero luno therefore history was distorted. We cannot distort history. History must be confused. You cannot talk about the independence of Uganda and don't talk about Obote. You cannot talk about NRM and don't mention himself. Who goes and so be? Kale sebo. Oi. Gaya kala mwogerako. Lwaki tebamwogerako. Ebintu ebimu ebinyiiza abantu bitono. Omusajja n'atuuka okuleeta obwino obwo. Kakati ekyakabi batugambudde bwedde. Ne mbadde nja enkya kale. Teba nnamwandu. Bannamwandu. Waliwo bannamwandu. Kale twali tulina olukalala lutuleeta naye bannamwandu babiri balongo ekiki nga bombi bannamwandu Jesus basajja be Uganda beetaaga ki wabula nze mbatadde ate nga maama waabwe naye namwandu kati ekyo kyekyo byebyo ate ekyo tuwandi kiŋŋambye binyiiza naye twagaza olunaku olusinga basoma ne banyabo nnyo gwe bwolowooza kisufu anze golooza bwotyo owembadula namala muzukula mutasingwa mufune level mubeeko newe mukoma ebimu mbirekenga sajja basajja laata namwe mukyacaliza ennaku zino omusama Josephat Seguya president walwo katuvewo bimutebinyuma ate nyize nanyo ebayi ano walai